Nalabye ku TikTok kuliko enkaayana ennaku zino. Ezabali wate. Bambi last week I saw Winnie Wamami nga alina kya complaining. And abantu bali bagamba Winnie Wamami si muyimbi. Winnie Wamami is an artist. Ate ya performance. Oba mwagala oba temwagala. She's an artist. Yes sir. Winnie Wamami is an artist. Upcoming artist. No, upcoming yet 12. But she's an artist. Saga kudamu kulya muntu agamba nti. Bu TikTok ambate. Buli muyimbi TikTok. Cause buli omanyi Uganda abantu bafa kubita bakwatako. Like nalabya bana anyway, yeshinja chwa ku TikTok yange. Okay, we'll now correct with the international news coming in from the famous store, Apple Store. Apple? Yeah, abakola iPhones, abakola iPads. Bali based in America, edanga 4 days back bavuddeo ne bagamba nti engeri TikTok eno gye yasooka ne bagamba nti bagenda gijja mu America. Bo baasazeewo kubeera nga te mu app stores zaabwe zonna ne Google mu simu eya iPhone bajjemu TikTok. Tosobola gula iPhone mpya n'ogenda mu app store bo downloading TikTok. Terimu. TikTok ochakasa. TikTok omye. Ekyo bakyogedde kudde. Bakyogedde 5 days back. Kandabe ennaku z'omwezi. Ennaku z'omwezi Jan 18 biri bye byasooka 18 updated on Sunday. Agamawulire we bagataddeko ogwo omukutu gwengajjeeko. Bituufu si bituufu. We bagambye munnange ate era ne bavayo ne bagamba nti oba oyagala ofuna iPhone empya nga kuliko TikTok ogenda bogatako sente $10,000. Gwe mutwalo gwa dola? Omutwalo gwa dola. Za miliyoni 37. Ng'ensonga yaabwe gye bawa bagamba nti okujjako ng'Abachina abo aba TikTok bakkiriza America okufuna shares oba TikTok nebanga evunaanyizibwako eddukanyizibwa American entity y'ensonga yokka egenda okukkiriza Apple okuzza TikTok mu masimu amapya mu app store zaabwe mu iPhone. Embeera wekyo weeyimiridde. Nga kigenda kuba kitukozeewo bife ba content creator abakozesa iPhone. So far kiri confirmed in US era nga abasinga we baamala okumanya nti TikTok bagitukiriza. Kirako baba bakifulumya TikTok tenagira. Kirako baba bakifulumya bakablockinga TikTok mu US. Yeah, we bagiblockinga abantu kwe kufuna amasimu amapya ng'ekomyewo enkeera ku Sanda osaawa nga 10:11. We yakoma abantu nafuna amasimu amapya content creator bagezaako downloadinga app empya updating nga mmye. Ku simu empya za iPhone. Nja kubirako mukwano gwange ali mu America. Mubuuze. Ayinza obbeeyi ye yali tagijjeemu. Ngamba ngenda kubirayo mukwano gwange mugamba downloading TikTok. Tugezese ku yiyo soko gijjemu tugezeko ku App Store ongezaako gifuna. Tugezese ku. Tugezese ku yiyo. Njijjemu. Soko ojjemu then ogende mu App Store okebere oboso kugidownloadinga. No kangende ku App Store ndabo oba TikTok gisangayo. Nedda kansuke. Atolede mweri mu simu. Kiri kikola ngo ofunye iPhone empya nga tebuli mu TikTok. Ate bwe njijjamu wano. Anti kyenjagala okugezesa ekyo kye sitamanyi njagala osooka ogijjamu tukwebereko mu App Store oba osobola ogifuna wano e Uganda ng'oli Mengo. Linda konsooke wano kuba tuyinze waliwo engeri ate gye nkola ki? Gy'obikolamu? Gye mbikolamu. Mba njagala anyway kansooke ndabe wano. Ogikebereko mu App Store? Esimu yali updated. Eri ku iOS 18? Oho, okay. Naye ntyo gijjamu. Okay, ebyo ebikyayiviridde naye ng'ate era ku mboozi emu eya TikTok nze sisaakikola. Sisobola. Eyo nga tuvuddeyo nga tukyali ku mboozi emu eya TikTok eri wiiki eyaggwa mwana muwala Aziade Nasenya. Ayona yakola tutawezana. Utawezana. Oyo yennyini mwana muwala golaba ku screen yo. Oyo. Ina tawezana. Omwana yafuuka serebu. Takola ku radio eyo mu Kenya. Naye kati takyakola wenjogerera kati. Era tali ku postinga. Aziadi ng'atambudde amawanga. N'agenda UK, n'agenda n'agenda Australia. Eri gye banywera champagne. Aziadi.
Aziadi alina ssente bannango y'omwana. Kakati nno ebifa mu nsi ye wenjogera kati Aziadi alina emyaka 24 egy'obukulu era nga yafuna ettutumu mu 2020 olwe challenge eri gye tubadde tukulaga eya utawezana. Alina 3.2M followers on TikTok ne 2.4 on Instagram. Amawulire agamuleetedde okugendera mu depression. One of the biggest influencers aba TikTok mu Kenya. Yeah. Na buli wamu cause by the way abadde afuna contracts ne brand ennene nga Maybelline abali mu America. Big. Nga abalangira. Mulabye omwana oyo bandi. Kakati bwenjogerera ebifa ku Aziadi si birungi olw'ensonga nti ali mu depression. Nga avayo munnange yeewola Kenyan shillings 400 Kenyan shillings nga ozizza muze Uganda miliyoni 11,338,12 nga zeola ku mikwano gye. Nga lwaki mikwano gye tezifulumya zi audio nga zigamba era atwewozeeko nnyo ssente yaggwamu nnyo lwaki aba atwewolako ffe tukooyo twewolako. Nga abantu bagezaako nnoonya ku Aziadi nga bagezaako munoonya mu Kenya bamunoonya buli wamu nga munnange actually yagenda ne mu ddwaliro erya rehab. Nga atandise okugyamu katwewungu. Depression is real. Abaana ku TikTok natandika okugamba depression. Akasente kali mukozesa okutulaga life gy'alina ku media. Nga mye oba teyakakozesa bulungi oba ebitabo teyabibalansinga bulungi oba management teyakikola bulungi. Abaana ne batandika ovaayo ne bagamba era ne ba-influencers abasinga betulina wano kebere Uganda batulaga birala ku media nga mbulamu obwa bulijjo ssente tewali. Kati nno bwe tukomawo awo kankuleetere lisiti y'aba TikToker abasinga okwemulisa ku social media naye nga mu byaddala ssente tewali. Ssente mye. Tuwummulamu katono tukomewo. Tovaako.